olugamba mpalungi owadde wewe Kyagulanyi yali nga akomawo ne bamukwata Askaali mama Kyagulanyi alingiza nga tulingiza butabani bwaffe okoze susu mu mpale yavayo n'atugamba nti Askaali bamunyiza obusawo hawulo bamunyiga obuso hawulo kakati omujjukiro oyo mujjukidde munnange kirabika n'ogumunyiga bamusanga ali mu bitabo ogwe Kyagulanyi era yalokolera nti ali mu kamera n'akibonaga mwana bamunyiza obuso hawulo omukulembeze omulamba yesi muntu ye yali kinnyonnyodde atya bambi ate kyalina okuvaayo ti omwana bepaba kakati munaye ng'ekyo kifuddeko byayitamu that is history kyetutamanyi oba ali ata era ndoza baali balina otubuuza tumubuuze nti how are you doing right now waterera ng'omusajja waterera bw'agamba nti sikyawulira bulumi nti waterera kuba obulumi oyinza okukwata naye waterera naye ng'ekyo kivuddeko bambi yasomye and okusinziira ku info gye tulina omukulu yabadde amukola ki amusponsalinga and I think that is beautiful omanyi ensi eno abantu oluvannyuma lw'ebbula ly'emirimu ne ssente okubeera entono mu bantu tukkakkanyiziddwa ku levo ya omuntu atanjokyayo aba mukodo ekyo tetukituuseeko si lwa kuba ku nkwagala kwaffe naye kati essubi lituli mu mwabo betukola ki betulabako kyova olaba nti oli ajja n'akusiŋŋana n'akuwa emitwalo 2 n'atambulayo n'agamba nti kakati oyo gwolaba obulamu bwenze mbutambuza kubanga era ne waakuwa emitwalo 2 essanyu ly'olaga ebigambo by'oyisizaako kompadde zino abaana tebagenda kuswagala oyinza n'okugeyezaako banno kompadde zino ze gwolaba mbadde ŋŋenda kufa n'alabira ddala ng'okuva ku ntobo y'omutima gwakoze eki akutaasizza ensi nedda eyo ng'omuntu bw'akusanga akuwayo emitwalo 2 akuwayo 5 abantu ne bava ku ebyo ebyesimba by'osobola otteeka mu bulamu bwe ne bikyusa obulamu bwe n'abalala bakoze eki ababeetoolodde so kati ebimu ku bikubwa Kyagulanyi nti ate ye practical etagaba ssente naye ate byawa abamu bawadde bikyusa bo n'ababeetoolodde fena tujja kujja wano tuwolereze abaasoma n'abataasoma ne education esigala yanjawulo ontegeera bulungi so kakati twagala okwebaza omukulu thank you bw'okuba nti yamuweeredde kikulu nnyo naye okuba ng'obeera ew'omuntu n'akulaga nti wano wooli kuba kyetumanyi abadde akola nga Askaali yagambye he works as Askaali during the man agadde ekyo kiba kitukakasa nti Askaali naye omuntu ku mulimu gw'olina okukola 24 hours okuwawo ne time ogenda osome ng'ovudde ku ekyo abaddugavu tulina endowooza nti omwana oyo kuva bwe yajja alabirira bulungi ennimiro yange geti agikuuma bulungi olwana mukuumira awo thank you abantu abamu bamanyi wakufira owingirayo kalayiti agenda kukuzibula amaaso omuviire kyokka nga kyandibadde kifaananyi nti maidi wo hafi yakukoledde obulungi n'alabirira omwana wo n'amugja mu siteegi embi wandi mututte n'asoma ekyalaani abantu abamu bamanyi n'okulowooza ku mirimu gye tukola singa nzirayo n'ensoma oba ne bampa school fees loan ngenda tuuka mmanye wathi yange ngambe sikyagala funa bukadde 2 njagala miliyoni ezo 5 sayagala kukipingiraawo so ku mboozi eno kyetuyinza okugamba abantu nti wadde nga abantu tuli bayala okufuna kasente okuva gye muli kubanga yensi mwe tukola ki mwe tuli obeeraawo nga tuli mu mbeera ya kenkulabe sikyakoze sikyafudde naye n'ebyo ebikyusiza ddala abantu mu bulamu bwabwe kubanga nti munange sente zisinga sibo bino mu ntandikwa yaabyo kubanga tulina gwogenda nyumiza mboozi nti oyogola baafulumye ku booda agenze kusoma nze namusasulidde school fees binyumira kale wano we binyumira wokka naye ng'omaze emyaka egyo nga teri avaluing ekyo kyobadde okola ki nekyoba omuwadde bulamu so obulamu tubugjewo kawo okulowooza nti omuntu akuwa ssente ye bulamu aba akuyambye kwako akaseera ako kokka kale byebyo nno kakati nga tukyagenda maaso mu kuyozaayoza tuwozeeze kwona lebonsereko